musawo komyawo yongera okulukute tunaatera. Yesu bwe yasinda ate munda ye n'atuuka ku ntaana, yali mpuku ng'eteekeddwako ejjinja kungulu. Yesu n'agamba nti, muggyeewo ejjinja. Maliza mwannyina w'oli eyafa n'amugamba nti, mukama wange kaakano awunya, kubanga yakamalira kunya. Yesu n'amugamba nti, sikugambye nti bw'onokkiriza onoolaba ekitiibwa kya Katonda? Awo ne baggyawo ejjinja. Yesu n'ayimusa amaaso waggulu n'ayogera nti, Kitange, nkwebaza kubanga wampulira. Nange namanya ng'ompulira bulijjo, naye njogedde ku lw'ekibiina ekineetoolodde bakkirize nga gwe wantuma. Bwe yamala okwogera bw'ati n'ayogerera waggulu n'eddoboozi eddene nti, Laazaalo, fuluma ojje. Eyali afudde n'afuluma ng'azingiddwa mu mabugo, amagulu n'emikono, n'ekiremba nga kisibiddwa mu maaso ge. Yesu n'abagamba nti, mumusumulule mumuleke agende. Haleluya. Amen. Ndowooza byonna Mukama yabikola. All those things were done by Jesus. Yaleka Laazaalo afe era n'akimanya. Left Lazarus to die. He knew that. N'asigala ng'anoonya He Katonda. continued seeking God. Naye mu kunoonya Katonda n'anoonyezaako As he Maliza was ne Maliyamu. seeking God, he took time to look after Martha. Ekyamazima baana ba They Katonda. also saw God. Ate Maliza senga teyayagala Mukama waffe Yesu. If Martha never Okumuwa loved Jesus, ekyomuwendo okwagala kwo to tekwandibaddewo. give him the precious thing he gave, Naye ekyo yakikola olw'okwagala okwali mu she mutima. never did it because of the love she had. Naye bameka abalina okwagala ng'okwo. How many people have such kind of love? Bannange Mukama atuwa ekisa May ekyokwagala. God give us grace to love people. Nga munno ne bw'aba alina ennaku, Even when someone is sorrowful, olaba nga naawe onakuwala. you feel also Nga ne munno ne very bw'aba peaceful. ng'akaaba oba When mukwano someone gwo, is weeping, olaba okaabira wamu you naye. can weep together with them. Mukama kyatwagaza ki? What God wants us is what? Ekisooka. One thing He requires us to Omuntu do. ayagala munne alina The okumugumiikiriza. person who has love must have patience towards the person. Oba ng'owulidde ki oba owulidde ki? Even if you have had this and that, Beera ng'atabiwulidde. you have to pretend as though you had not Olina had. okuba And ng'atabiwulidde ng'olina you have okwagala to mu behave as mutima. though you didn't hear about them. Okakkane wansi omusabire onoonye And Katonda. then down and will seek after God for him. Mukama agenda mumukyusa. God is going to transform the person. Haleluya. Amen. Olina omugumikiriza mu buli mbeera. You have to be patient with him in all circumstances. Oba alina oba talina, And if he has something or nothing, osigala ng'omwagala. you must love the person. Oba kuwa oba takuwa, sigala ng'omwagalira mu mbeera Then if gy'ali. he gives you something or nothing, he gives, it's okay. Love that Ne person. bw'aba ng'alina ekizibu ekimutuuseeko, If he has got a challenge, laba nga naawe okwatibwako. you must be concerned about the person. Haleluya. Amen. Tuyina okusonyiwagana. We must forgive each other. Ffembi abaagalana oba ffenna abaagalana. As we who have the love of God, N'owulira ekigambo ku muntu, to hear the word about someone, tuyina okusonyiwagana. we must forgive. Mark 25. 11:25. Mark 11:25. Awo bwe munaayimiriranga nga musaba, musonyiwenga. Bwe mubanga n'ekigambo ku muntu ne kitaawe ali ku muntu, ne kitammwe ali mu ggulu abasonyiwe ebyonoono byammwe. Naye bwe mutasonyiwa, era ne kitammwe ali mu ggulu talisonyiwa byonoono byammwe. Haleluya. Amen. Tuyina okusonyiwagana. We must forgive others. Oba ojja kukoza eki ekyamazima wuliranga If the other one omusonyiwagana. has trespassed you, what Bw'onoobeerawo n'osiba akagugu k'obusungu ku if mutima, you step there with that anger within your heart, togenda kulaba you Katonda. won't see God a certain way. Bw'onoobeerawo ng'olyawo gamba nti anze sobola But kukuwala that's ddala it. komeera I mubiri cannot gwange. love that person. Kuyimirira ku lwago ne Mukama asobole I can't stand on okuzuula. his Togenda own. kulaba Katonda. You won't see God. Naye waayo obulamu bwo Just give ku yourself lwa muganda wo, your life for him, naawe for her osobola sake or okulaba his sake, Katonda mu linnya that we lya may Yesu. also see God. Haleluya. Amen. Tulina okuyimirira nga tulwana entalo ku bannaffe, We must okubalwanirako, stand fighting for our okulwana brothers. entalo nga munno alina olutalo lwayitamu. If someone is going through a certain battle, Ekyamazima ndi mu lutalo bwe luti I'm naye going embeera through this battle, etuddeko. but I need the help somewhere, Naawe laba ng'oluyambala amaanyi you should also be osobole empowered omulwanirako olutalo to olwo. fight together with that Bwe person. mulwalwana
mwenna If we fight ogenda together, kulaba ng'awangudde you will olutalo. see him or her going through Kubanga it. ne Mukama waffe yali ng'atambula n'abayigirizwa Jesus was walking with his entalo bazirwananga disciples. They bonna. could fight Kati that ng'ekkanisa tulina battle okulwanira wamu together. olutalo. So as a church, we have to fight this battle Haleluya, tusobole okulaba that Katonda. we may see God. Entalo nga tuzirwana wamu n'okwagala, As we are fighting battles with n'okunoonya, love, seeking Him, okusabirigana, praying for each other, tusobole okulaba that Katonda. we may see God. Haleluya. Amen. Abooluganda okwagala kwe tulina osobola okulaba nga munno yakwogeddeko ekyo. Rather than the love we have, you can N'otuuka hear olusukuba that someone is nakukwaliza kate talking about biriyo. you. It could be maybe a choosing someone. N'ogamba Of naye someone. nanjogerako bw'atyo oyo So how mukyala.